Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Nene ya leero kwengendo jigatirako buli omu nja kusabategeze munno muzinonye ku YouTube channel yange oba YouTube channel era kubasasanyiza videos nga sinsalemu nga namba bulungi mujja jitegera bulungi nnyo information je mbadde mbawa. Lwaki mbagambo ddala mu videos zino ebigambo bingi byayogera mu Uganda video tendaba boti abayindi geji bafunamu ettaka semaite basasula byonna nabitaddeyo nengera ne ku account zange page 2 netekayo information elaga obusasule bw'abayindi bonna ne video nezikola ne balaga buli kimu kati kijja ku katako twala obudde ogendo ddala video yo ku Lwokusatu eyo ku Lwokutaano nene yo Sunday we nagifundikira nga mutegedde bulijjo mwagala okumanya kiki ekyaleeta entata mu Buganda n'okuba nti Buganda efaananga bweri munnange funa akakeeka kakachaki n'ekikopo kyo ekya chai ofune ibiberengaawo oba ofuna omugaate oguliko blue band otule bulungi okalira bulungi video mukimanye ezange sikola video za kuvumula siwomula ebyo siwa sisazanyo ntungo ku program zino ensonga laki ndizira bwe myaka kuva ku myaka 13 okutuuka ku myaka ndoza 99 okusinzira bwenda banayenga video ezange zira abantu abakulu abato banaddiini abanamateeka abasirikale na buli omu asobola okulaba video eno kale yensonga lwaki mbaga mukola ekintu ekyo kati njalo sharinga video eno oyina okusharinga abantu 10 neshiringira mwenda emu esemba giteeke ku page of account yo owandiike Tulumbiye live go weesirikire bisigadde tambuza video kubanga twataga funa information eno nkusaba gwe omuntu yenna otambuze video eno ne video zinakola ku Lwokusatu ne ku Lwokutaano muzire bulungi nnyo muzekkaanye kuba mulimu information gye mutajja kufuna ku TV ze Uganda ku radio ku munnabyabufuzi obaani nga information eri wano wokka mukitegedde bulungi nnyo so no wenjagala tutandike mu video ya leero sigenda bawa kigula luggi wadde akalowoozo naye ndowooza kambawo ekigula luggi nga kiwanvu mukko kyo kijja batwala okumanya nti ekigula luggi kino kijja bawanvuyira mukko okusookera ddala njala tutegeeza mwenna Abaganda nga sinagenda mu kigula luggi ekitunda ttaka mu Buganda Ssaabasajja Kabaka Rwanda mwenda Mutebi okubita kimanyiiko ebikolwa ebyo bikolebwa abampemba bali Mmengo abajja okwenonyeza ebyabe n'okugaggawalira ku ttaka lya Buganda nga mukimati Ssaabasajja Kabaka yasibwa amagulu n'omumwa n'okuba ntakkirizibwa kutambula nga bana batudde mu Bulange Mmengo bakozesebwa Yoseeyo kuba nti bagula ettaka eryo ngenda babulira olugero lwonna mu lutegere bulungi nnyo buli omu ajja kutegeera olwaleero nti bano abasajja basiba Ssaabasajja Kabaka bo ne basala bakole ebyabwe mu ngeri yonna esoboka kati ensonga lwaki njagala mbannyonnyola ekintu kino mukitegere bulungi nnyo obuvu n'obuddo bwonna nga bweyina okuba essaawa zino kati okusookera ddala ndowooza kansooke ekigula luggi kino then ndyoke nsabe mu mpite Ssaabasajja Kabaka oba omuntu yenna amuli okumpi then tulyoke tutandike video eno ekigula luggi kya leero njala kigenda eri mwenna bannayuganda abadde beebuuza kiki ekyatuuka ku ggwanga Uganda kiki ekyatuuka ku Uganda obulimba bubadde bungi nnyo n'okusaasaanya obukyawe bungi nnyo njagala nobavire ku ntono tutandike bulungi nnyo video lwaliro ekigula luggi kino kigenda kwongerezebwa ku bintu byonna bye mbadde nze basomera wiiki eno bitegere bulungi nnyo ekisookera ddala mwenna abatama ebyafaayo mufune obudde musome ebyafaayo kye tuyita history waliwo ensonga lwaki Yoseri Tibahabulwa yajjawo political education mu Uganda najjawo essomo eryokusoma ssemateeka wa Uganda ku ssettendekero ekkulu ku ssettendekero zonna n'aba nga tabakkiriza bantu kutegeera byafaayo Yoseri afuba nnyo okulaba nti ebyafaayo bya Uganda bitandikira ku ye naddala ebyobufuzi kyovula buli munnabyabufuzi ajjayo omuntu banaamuttirawo kujjako Kyagulanyi akyamulemeredde tamukuba nti amukubye masasi wabula amukubisa ebigambo n'okwonona erinnya n'amukyayisa abantu ye n'akola ebiddawo amulemeredde ye asaanyawo musaanye n'akola ebiddako kati mwali mwewuunya eggwanga eryafuna obwetwaze mu 1962 naye ng'ate waliwo endagaano y'olu1900 lwaki waliwo endagaano zino ebbiri ekisookera ddala eggwanga Uganda oba eggwanga Buganda lyasooka okufuna obwetwaze ku bitundu byonna ebya Uganda era byafuna obwetwaze eririsinga Uganda obukulu oluvannyuma likkiriziganya
begatte n'ebitundu bire bisigadde byagala bakole eggwanga Uganda. Ekyo tukikkiriza tubeerawo. Naye omusajja Namagoya Magulumeeru gwe tuyita Omungereza tekyamumalira. Yasigala alimu ekkonda ng'omusajja akyaye omukazi naye ng'asigadde amwagala, oba ng'omukazi akyaye omusajja ng'asigala amwagala, osigala omulingirizaako n'obuuza biki byakola, baani bayagala, atunula atya. Eva yo omuntu bwe wamukyawa nga mukyafu ggulu, oba tolina budde kumunoonyerezaako. Naye Omungereza ebintu bingi yalina akwasaganyiza ebintu bingi, ng'era ekya Buganda bwe kiri. Kati tebakulya ensimbi wadde n'ekikumi nti ku by'obugagga Uganda byerina byonna Yoseri ne Kagulupu babizula nedda. Abangereza bagenda okugamba nti eggwanga Uganda lyefuze nga bamaze okuzuula buli kyabugagga kyonna nga bamaze okiteekawo kirina okuba nga bakyamaze okiteekera we kiri okumanyawo we kiri. Byobugagga bingi ne butannazuula, so si Museveni tebakulya ssente zo. Museveni azze kutwala butwazi bya bugagga ng'abiguza Abangereza n'abaana b'Amagulumeeru Bannamagoya. So tebakulimba nti Yoseri azudde ebibugagga bya Uganda nedda. Byaliwo Amagulumeeru Bannamagoya amaze obbizuula era ne babeka nga bitaddewo. So tebakulya ssente Museveni, ekyo njagadde okusooka okujjawo. Tugenda mu maaso. Magulumeeru bw'agenda Omungereza Namagoya bw'atuuka gy'atuuka n'agamba bwange byensigaddemu ngera bwebimanyi byaffe byalaavu omuntu akusigalamu nga eggwanga Uganda lyamusigalamu nadde okusingira ddala mu kitundu ekya Buganda. Yayagala nnyo okuba nti yeddiza ettaka lya Uganda, naye era ogaba omanyi nti akugoba tabulako kyakusuuza, era naffe twamusuuza, naye era twatulemeddemu. Kandi kuviire ku ntono munnange bemala tufuna okufuna obwetwaza mu 1962 nga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ye yakwasibwa okubanga mukulembeze, so nga ate munne Milton Obote ye yafuuka Ssaabaminisita w'eggwanga lya Uganda. Kati olw'okuba nti omusajja Obote ye mu kusookera ddala teyalina buzibu na Baganda, wabula omutima gwamuteekerwamu Abangereza nti alina okulwanyisa Sir Edward Muteesa amugyewo olw'ebigendera byabwe by'okutwala ettaka, kubanga Sir Edward Muteesa ali musajja mutendeke, amanyi amateeka, omusajja omukwata mpola ng'ate taleekana nnyo bantu. Bagamba nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo, era ye sisitiimu omugenzi Sir Frederick Edward Luwangula Muteesa gye yakozesa. Naye olw'okuba nti Abangereza bano teyabafuukira bangu nnyo, yasalawo akozese Milton Obote okuba nga atinkula entalo, naye mu kutinkula entalo ezo gye byakomekerezebwa nga si birungi. Kati mu kiggwalo kyaleero ebintu bingi nnyo ebize bibeerawo nga mwebuuza byatuukawo bitya, Obuganda bwakyankana butya, kiki ekiriwo, lwaki batwala nnyo amataka gaabo, lwaki Abaganda battibwa, biki byendeese mu kiggwalo kyaleero musooka mutegeere. Kansule nti Yoseri tibahabulwa lutabasira mutano wakale kyensire ensanga bisibe otuuse vidiyo eno yo n'abantu abalala bali mu Buganda bewasigamu enseekeezi. Tutandise tuti gwe wenna ali eyo tebakulya ekinusu oba tebakulya embulugunya. Manyedde bwe twagenda ku masomero okuyiga baatusibiriranga entanda either ya muwogo omukalu, omwogo omukimuvumbike oba omumonde omukalirire, era bakuwerako ecupa y'amazzi oba ecupa y'omubisi n'ogenda ne bweggwera ku ssomero gy'oba ogenza okusomera. Bintu bingi nnyo, sinakindi baatuwanga n'ebibala bye twagenda nabyo ku ssomero okulya, gamba ng'emiyembe omuli ffene ale gwe twaterekanga oluvannyuma ate bannaffe ne mujja mu nsolo tubonne budde ku nsikulo, naye awo tuveewo. Kati njala kutegeeza tebakulya ssente wadde n'ekikumi okugamba nti Yoseri ebiga byayogera bina bituufu, tekuli kituufu na kimu, olw'ensonga nti nga ye yalina enteekateeka na mutayiika okuba nti atwala eggwanga Uganda ng'ayise mu kuyiwa omusaayi ogwali omuyitirivu. Nkiddamu nga nfundikira olugero lw'omugenzi Idi Amin Dada nga mbategeeza nti tebakulya ssente, nti omugenzi ono alina abantu beyatta abayitirivu nedda. Abantu bonna abattibwa during Amin's regime battibwa mukulu Yoseri Tibahabula Otabasira mutano wakale, ensi etamuzizidde ensanga bisibe ng'akozesa ekibiina kye ekyabayekera kye bayita FRONASA. Ekibiina kino FRONASA yakitandikawo oluvannyuma lw'okugamba nti agenda kuyekera Amini, so nga ate kinajjukirwa nti omukulu ono yasookera mu kubeera mu gavumenti y'Obote, Amini olwawamba y'Obote, era yasigala mwali mpaka lwe yabinnyika mu nsuwa n'adduka agenda alwanyisa Amini. Naye mu kulwanyisa Amini abasinga obungi temumanyi FRONASA, kansooke gibavire ku ntono mulyoke mutegeere nga bwe muweze mugoberera obutambi okuva ku Lwokusatu n'ennaku ze nkoze
okulambulula ensonga ezo bulungi kandi bavire ku ntono muwulire bulungi nnyo. Ekigambo kye bayita oba mwekimuli ekigambo kye bayita FRONASA bakiyita Front for National Salvation. Front for National Salvation kye bayita FRONASA ekibinja ky'abayeekera ekyo. The Front for National Salvation FRONASA was a Ugandan rebel group led by Sabagamenti. Front for National Salvation FRONASA kyali kibiina kya buyeekera ekyakulemberwanga Yoseri Tibahabulo Tabasira mutano wakale kinsete mzizire sangabisibe. The group factually emerged in 1971, though it was formally founded in 1973. FRONASA, along with other military groups such as Kikosi Chamarum, led by Milton Obote, formerly the Ugandan National Liberation Front, UNLF, and its military wing, the Ugandan National Liberation Army, the UNLA, in 1979 to fight against Tanzanian forces against Idi Amin Dada. Ebigambo ebulungi nnyo kati bayinza bagamba mbu NRA Museveni gye yasookeramu mbu simanyi ekibiina ky'abaye NRA no FRONASA yatta abantu bangi nnyo. Kati kandi bavire ku ntono bulungi video njala tugikwata empula bulungi nnyo owa Windows entono wanditambuddemu ojja kuddedda program ebimuli mbulange Mengo. Milton Obote bw'amala okwoyo biragiro abasajja bannamagwa y'Abangereza okulumba Ssekabaka Fred Kulwangula Muteesa mu lubiri lwa Mengo bamusaanyeewo n'Obuganda abusaanyeewo Omungereza asobola okweddiza ettaka. Yali mission entuufu eyawa Milton Obote okusaanyawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa era n'agikozesa bulungi nnyo n'atuukiriza omulimu ogwamuweebwa. Bw'amala ogutuukiriza abantu abange okola mwe mwali omugenzi Idi Amin Dada oluvannyuma ekituufu yakizuula nti bamukozesa ensobi era ebyaddako yeetonda n'akola buli kimu ekyokuza n'enjoli ya Ssekabaka n'enjoli ya Ssekabaka Muteesa. Ayogera omu amagamaga mu bantu abagenda okulaba omulimu gutambudde nga Obote amaze basindika mwe mwali Yoseri Tibahabulo Tabasira mutano wakale sente ensanga bisibe ngolo alimu state research. Museveni ono akoze bikolobero bingi nnyo naye ndowooza njala ndibavire ku ntono maze obbasomera kali aka FRONASA mwagala kutegeera katandika ddi awo n'otugendawo. Omukulembeze wa FRONASA yali Yoseri Tibahabulwa ono nno yatta abantu bangi nnyo. Deaths of operation 1973 and official 1983 ideology socialism saizi y'abantu yayira abantu 2 na 1978 naweza abantu nga kenda ku mutwalo paka 1979 nde bagamba nti it was part of National Liberation Army 1979 abali ba allies be betugamba abamukagu mwalimu eggwanga lya Tanzania n'erya Frelimo mwalimu Rwanda Alliance for National Unity muulya bulungi nnyo. The battles and the wars in 1972 invasion of Uganda and Tanzania war doza mbitegedde bulungi nnyo. Rwanda naye we yajjiramu awo doza mbitegedde bulungi nnyo kati awo tuvuddewo twagala tugende ku nsonga enkulu yatuleese. Lwaki ndeeta ebintu bino byonna? Yoseri ng'akyali mu state research kansooke mbaddiro katono. Mu kusookera ddala Obuganda ye yali mu Luzungu gye bayita hub, the agricultural hub, oba Buganda lyali ettundutundu erisinziiramu okulima kwa Uganda okwetoola Uganda yonna. Era mu biseera ebyo Uganda kyekitundu kya Uganda ekyali kirimwamu emmere eriibwa ne pamba weppole mmwanyi ezaali zinogebwa nga zitundibwa katale k'ensi yonna. Mu biseera ebyo Buganda yali yeetaaga abasajja n'abakazi abagenda okuyamba abantu bano okubanga baddukanya bizinesi zaabwe ez'obulimi. Mu biseera ebyo nga tewaali kirala kyonna Abanyarwanda balina olutalo mu nsi yaabwe ne bawanguka okujja mu ggwanga erya Uganda basookera mu kitundu eky'amaserengeta ga Uganda eky'Abanyankole. Abasajja n'abakazi baasosolebwa bulungi nnyo naye olw'okuba nti Buganda yalina ekiseera ekizibu nnyo mu ngeri ky'omanigingamu n'okuddukanya bizinesi z'obulimi baasenza abasajja bano abamu be baakozesanga mu masamba gaabwe okuba nti babakolerako emirimu. Kati ebiseera ebyo
Obote yalabanga gwali mugano nnyo okuba nti anoonya abantu abayinza omubegera. Yamanya nti Abanyarwanda bano bamaze okuyingira mu Buganda already bali bamaze okuyiga empisa bulombolombo n'okutta mu manya g'Ekiganda bamanyi n'Oluganda n'abaleeta mu kitongole kya State Research Bureau okuba nti babatendeka bafuuke abambega. Yabaleeta n'abatraininga muno mwe mwali Amama Mbabazi, ono musajja mutendeke wa Mossad n'abalala n'Amidi Amin ne bamutendekako aba Mossad. Kati Amama Mbabazi ne mwe yagendera n'abano bonna ba Museveni mwe babatendekera lwakuba nti yagendako e Mozambique n'ebitundu bye yagenda okuba ng'atendekebwa. Eyo story empanvu nnyo sijja gigendamu. Kati oluvannyuma abantu bano Obote bamala baleeta okutendekebwa obwambega ne batandika okubega ne Museveni nga mwali. Ne babega. Era mwe mwavaamu ekintu ekyo ky'okulumba olubiri. Era ne Museveni mu kulumba olubiri yakola ki? Yalimu. Manyinze byange mbyogera waliwo obujulizi, saagala nnyo kwogera bigambo nga tewali obujulizi. Ekifaananyi kino kyengenda osooka obbalaga. Mukulu ono weetegereza ekifaananyi kino bulungi nnyo. Ekifaananyi kyo mukira bulungi nnyo. Ekyo kyennyini kyembagerako ekyennyini. Oyo Yesu liti bahabura tabasira mutano wakale sente tebizede nsanga bisibe ng'olwo bamaze okulumba olubiri azokkola final touches ez'okumanya ba casualties abantu baali bafudde mu lubiri olwo. Era ndooza mumulaba mumula bulungi nnyo n'akakofiira ke. Kati luno lwe lutambi olulaga engeri gye balumbamu olutambi lwa dakika 10 ngenda ziddirako nnyo katono nnyo kubanga obudde tulina butono information ennyingi nnyo. Kano ke kamu katambi akaaliwo. The Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire, but in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Kata be basirikale ba State Research nga bazze okulaba damage ne cause baani abafudde mubala bulungi nnyo mu lubiri lw'Emmengo. Olwo ne Museveni mwe yajjira mugenda kulaba omwami ekifaananyi ky'ensosombala mugenda kulaba Museveni kennyini nduzambira bulungi nnyo. Mugenda kulaba Museveni kennyini nga bazze okukola kye tuyita final research oba confirmation oba Muteesa ali afudde n'abantu baali baagala. Mbala bulungi nnyo Abanyarwanda bennyini bali mu State Research. Mbala bulungi nnyo. Video nkadde. Aha, uyu mulabye. Sisobola kaza enduza mulabye bulungi nnyo Yoseri. Olonge mundu zonna ezaali mu lubiri bamaze ziwamba. Ndoza Yoseri mulabye bulungi nnyo. Eno video ngenda gibatera ku mutimbagano mugenda gira oluvannyuma lw'envaano ngenda gibatera ku mutimbagano. Ndoza Yoseri mulabye bulungi nnyo. Video nkadde myaka gyegera. On Friday, Dr. Obote called a press conference. Bamaze okulumba. President, have you any news of the whereabouts of the Kabaka? First of all, may I intervene, Mr. President? If any of you would like to ask a question, could you give us your name and the firm you represent or whatever organization you are representing? Sandy Gall, Independent Television News, London. Mr. President, have you any news of the whereabouts of the Kabaka? That question, I understand, has been asked already in the press and elsewhere. But I do not know why you should ask me that question now. But the most interesting thing is that the pressmen seem to think that the Kabaka has done nothing wrong. That
It's only the government that has done wrong things. The Kabaka requested foreign troops in February without authority. The Kabaka organized a rebellion. And these are not noticed. But no problem, we'll always weather through. It's been said that you'd like to put an end to the Kabakaship. Is that so? It's not my problem to put an end to Kabakaship. We have 4 Kabakaships in Uganda. And it's not, I don't have to go for 1. If I wanted to put an end to Kabakaship, I would go for 4, not 1. Do you expect the emergency to last much longer? Until the situation comes to normal. How would you describe the situation now? Getting quiet. It was quiet yesterday, it's quiet today. No fighting at the moment? There hasn't been any fighting. Except around the palace? Around the palace there was no fighting. What about the mortars and the rifles and the machine guns and so on? Machine guns were in the palace. We have kept it some. Guns were in the palace. We have kept it some. We think others are still there, buried in the ground. There have been reports of plans for resistance on the part of the Baganda and of leaflets being distributed. And this resistance, it said, may start on Monday, the original date of the ultimatum from the Kabaka to you. Do you have any knowledge of these reports? We are prepared for anything. And my guess is that there won't be any resistance unless foreigners try to poke their noses into it. But we'll cut down their noses to shape. Who do you think might intervene from outside? I can't say anything. I don't want to mention any countries. Have you any information about the casualties in the recent fighting around the palace? I can't tell you that. But I'm informed that about 20 people lost their lives. About 20. There have been suggestions that hundreds of people were killed. I don't work on suggestions. I work on actual reports that come to be signed by appropriate officers. And these are that about 20 people were killed in all, on both sides, on the side of the security forces? Not a single security man was killed. Not a single. What about outside the palace, in the countryside? Another 20. That's 40 altogether. So you discount reports that up to 1,000 people have been killed? I am told the BBC said 1,000. Are you Mr. Hayes, Charles Hayes, by any way? No, independent television. Alright, tugenda kumalayo katambi kano kawanvu muko njagadde balaga ebyafaayo. Arrogance y'Obote ye arrogance ya Museveni gy'akozesa oli yamusomesa buli kimu kyakola kyonna akikola akijja mu bitabo by'Obote. Bw'olaba engeri Obote gye yaddangamu ebibuuzo n'okubalaata byonna Museveni kyakola asoma mu kitabo ky'oli. Obote Omungereza yamukozesa ensobi okulumba Buganda n'abusaanyaawo kyekyamuviirako n'okuba nti buli kimu kyamugenda bubi. Olw'okuba nti abakulembeze bano babeera mu bukulembeze beesuleebwa naggamba buli omu n'alowooza nti yasinga okutegeera. Obote yakola ensobi kyokka ne Yusuf Bahabura tabasira mutano wa kale seremezede ensanga bisibe yensobi gyali mu kukola ng'akozesa obukodyo bwe bumu. Gwoyinza okubuuza lwaki banoonya lumbuye okusinga ababuloga bona kubanga tomanyi kyenkola era tojja kitegeera. Gwe muli awo TV esobola okukubula information yere esobola ogikuleeta n'egikunyonnyola kati tukyali ku ntandikwa video tennaba. Museveni kyakola yeekulira kabazi kugulu era kyali mu kukola. Awo tetugenda kulwawo. Omukulu oyo bw'amala okukola ebintu byonna n'asindika Museveni banne ng'ate baakolanga okunoonyeza kitu okubega. Bw'amala obbikola Ssaabasajja Kabaka Fred Kulwanga Muteesa n'awanguka yogayoga mpaka mu ggwanga erya Bungereza era gye yakisiza omukolo n'afa. Oluvannyuma Amin n'ategeera nti baakumikozesa ensobi
n'awamba mu kuwamba teyatta muntu yadde n'omu ng'awamba obuyinza bw'Obote. Bassebo ne bannyabo buno obuvidiyo bujja kuvaayo ku mutimbagano. Mwenna abantu abakulu bansinga emyaka n'abali mu bahistorians abamanyi byafaayo njagala mumbuulireyo nti Amini bwe yambaye waliwo omuntu eyafa ku lunaku taliiwo wadde okuyiwa omusaayi. Ekyo nga nkimaze njagala mumbuulireyo kye tuyita massive grave during Amini's regime gye bagamba nti yiye Amini yatugumula abantu 1,500 n'abasaawo. Njala ogimbuliro teriyo. Naye omusajja wamala okutwala obuyinza Museveni yavaayo nga bennabalaze n'agamba ku lunaku lwennyini lwe navaayo n'enkola kye nalina okukola nga tetwagala Amini abeereko kubanga twalina enteekateeka zaffe empanvu. Mujjukire nti ono agenda okutandika okuyekera Amini yali wa state research nga ebifaandiko bya mutabani we omuzaale bwe bisoma eno certificate of registration of birth twagibalagadda okwetola ensi yonna mugira bulungi nnyo. Eno ya certificate ya drunkard master DDG Muhoozi Kanyerugaba. Museveni ayinza obagamba nti yali mu state research ey'Obote Amini n'awamba Obote n'agisigalamu ne bakola effujjo kati wano kavudde kwanjula ka video katandise. Mu buzaale bwa DDG bakugamba taata wa Muhoozi Kanyerugaba era Muhoozi yennyini ye Muhoozi Kanyerugaba tibahabulwa lutabayisirwa nkiddamu. Amannya ga Muhoozi amatuufu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa April 1974 mu Litokoti General Hospital. Amannya ge n'amatuufu ye Muhoozi Kanyerugaba lutabayisirwa tibahabulwa lutabayisirwa. Bamuwa amanya ga kitaawe gonna nkiddamu Muhoozi kwoli kuno kitaawe kwali kuno. Amanya go ku birth certificate eri original gwe Muhoozi Kanyerugaba tibahabulwa lutabayisirwa gaago. Gaago wano gonna gaago mugala mawanvu bulungi nnyo gonna gaago mugala bulungi nnyo gonna gaago. So amanya ge ye Muhoozi Kanyerugaba lutabayisirwa ge gamanya ge. Kitaawe ye Yoseeri tibahabulwa lutabayisirwa mu myaka egyo alina emyaka 3 ng'azaalibwa Ttale Rwanda. Omulimu gwe yali okola yali operative mu Uganda State Research Bureau. Iyo certificate imanje komezzaawo sigiddamu okubabuulya kyengenda okubabuulira. Kati Amini bw'amala okukola Museveni nga kye tuyita climax y'obukulembeze bw'Obote Amini alyoka awambe Museveni amama Mbabazi n'Abanyarwanda bali mu State Research Bureau batta abasajja Abaganda ne Bannayuganda okubula obbamalawo. Batta abasajja abakazi n'abasajja Abaganda okubula obbamalawo. Amini agenda okuwamba yali amaze okutegeera nti obusajja buno bufuuse ekiku. Olw'okuba nti bwayagala bwonoona erinnya lye njala bagamba nti tebakulya ssente nti Amini ye yattanga ba prominent men and women ba politician ba academician n'abaani yali Yoseeri tibahabulwa under his rebel group known as Fronasa. Obujulizi ne kugogo weebuli obulaga bulungi nnyo. Kati atugenda kuvaawo katandika butandisi kansooke mbazannyire munnabyafaayo eyaliwo mu biseera ebyo ababuulira ebintu bino. Voice note ziri 2 zigenda kumala okumanya kiki lwaki Buganda etawaana Abaganda olwaki babasse naki ekigenda maaso. Naye nga sinazanya voice note zino 2 nsaba omuntu yenna aliraanye omutanda wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II sebo nsaba okukuluma kutu mukama wange nkutegeeze okusinziira ku mpuuna malungu zange Yoseeri tibahabulwa Charles Peter Mayiga n'akabinja ke koomanya akakutulugunya omulina babeeyita bannyo kuba yina muteeko omulala ogw'okuddamu okukola ekikyamu nkiddamu balina omuteeko omulala ogw'okuddamu okukola ekikyamu okusinziira ku mpuuna malungu zange. Era wonna wooli Ssaabasajja Kabaka wegendereze nnyo ani akusemberera byolya byonywa akufumbira eddagala ebakuwa ne b'otambula nabo wegende kuba gono omuteeko weguli.
ng'omukyala ennaku zino akulinnyira mu bigere eyeyita Mwannyoko atambudde ensi zonna ku ssente za Yoseriti Bahabulwa y'omu ku bo. Ndowooza kangendeko eno mu ka akayivu kano noonyeyo ka video kano nkazanye wano abantu bategeere omukyala ki gwe njogerako. Ka video kali ludda wano. Omukyala ono ye Agnes Nabaloga ne munnooli Kagere. Ka video kano kakano mayinza bwange ntambula nabwo sibula. Kasoke koddizeeko. Yoyo mukyalo. Noyo munne omulawa. Yoyo. Ababiri nga batambula. N'akabijja akalako omanyidde ddala bulungi bayina omuteekoteeko ogw'omulundi omulala okuddamu okutuusaako obulaba okusinziira ku programu ya Yoseeri. Kati ng'ebyafaayo bitaddiŋŋana oba biddiŋŋana ebyafaayo biddiŋŋana olw'ensonga nti byawula budde. Muwulirize bulungi nnyo buli alina ekkalaamu n'amatuwulirize ensonga zino bulungi nnyo. Sseruganda nkulamusizzaako weebale gyonna gy'otuusaako engalo weebale okulwanirira ensi yo, weebale okulwanirira Ssaabasajja ne Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Ekindeese muganda wange kwe kunnyonnyolako ekitono ekikwatagana ne ku Banyarwanda engeri gye bayingiramu intelligence system ya Uganda era n'obuvune bwonna bwe batutuusizzaako. Fenna tujjukira ku mirembe gya Ssekabaka Abanyarwanda bwe bagoba ewaabwe olw'entalo ezaaliyo ne bajja okufuna obubuddamu mu Uganda. Baatuukira mu Ankole n'ente zaabwe. Abanyankole ne bagaana ne babazira. Ebiseera ebyo Buganda oba Uganda yali eyingiddwamu a revolution ey'obulimi, commercial farming. Ebiseera ebyo nga abagagga abaalimanga emmwanyi ng'abakozi be balina nga tebabamala bulungi. N'olwekyo nga beetaaga okufuna abakozi abalala. Ssekabaka yali musajja mugezi nnyo. Naye bwe yawulira nti eri bagobyeyo ye n'abaaniriza wano. Ne bajja n'agenda ng'abagabanya mu bagagga b'amataka abaalimanga emmwanyi, pamba, taaba ne caayi. Olugero olwo oba oliawo lufaanaganamu n'olw'abalaalo abagezaako okusetolinga mu Acholi ng'Abacholi bwe babaganye. Kakati munnange bwe babagabanya mu masamba ago abasajja baakola bulungi. Baakolanga emirimu gyabwe bulungi nnyo, baali basajja bawombeefu, baali basajja bawulize, bakama baabwe ne basanyuka. Era bakanywa baabwe bwe baasanyuka olw'emirimu gye baali bakoze emirungi. Ne babagabira ebibanja abaalina amataka amanene, ne babawaako ebibanja basobole okwezimba, ne babagabira abakyala, ne babatuuma n'amannya agaffe ag'Ekiganda. Mu kukola okwo ne bayiga Oluganda, ne bayiga Omuganda, ne babeera bulungi nga bonna basanyufu. Obuzibu bwe bwatandikira be Bazungu okwagala okwogereza Obote asobole okumenyaamenya Bakabaka b'omu Uganda kubanga bagenda okukizuula baali basajja b'amaanyi nnyo. Era awo bwe baasalira olukwesise baagala okujja babbe ettaka. Ettaka lino baayagala okuliddamu okulibba kuba bwe baali bagenda baaleka balima apinzi, kwe kuwulira nti ffe twasooka n'okufuna ebyapa. Baaleka balima apinzi nga bamanyi buli kyabugagga, baali baazuula buli kyabugagga ekyali mu ttaka. Era kye baakola buli we baagendanga nga bateekawo eminaala, ebifaananyi ebyo ne babitwala Entebbe ewali ebyamataka ne babiterekayo. Bano gye baabizuula ne babijjayo ne batandika okusoma ripooti z'abali ze baakola. Kati akabaate bwe kajjira
ti abasajja bagezaako okunyigiriza kabaka naye ne bamulaba ng'akyali bw'amaanyi nnyo nga tebamusobola ne basala n'obbota olukwesese ne bamugamba nti mukube bukubi na mmundu afulume naye teyali mubi n'akwata musajja we Idi Amin ne bagenda ne bakuba olubiri enkeera ne bagenda okucekinga damage gye baakoze mu lubiri oba kabaka yafudde mu baagenda mu ttiimu eyagenda okukebera ebintu ebyo mwalimu abavubuka abanyarwanda ne Museveni mbu yali omu kwabo abaagenda era vidiyo ku YouTube gyeri bw'ogenda n'olaba n'ogiteekamu n'ogamba Obote attacks on Kabaka ebifaananyi ebyo gyebiri kaakati ebyo bwe byaggwa kyova olaba nti olwamala okumugoba bamaze okuwamba olubiri ekyaddako obwakabaka mu nsi ya Uganda ne bugobwa abazungu ne bamanya nti buli kimu kiri mulaala naye Obote kyatamanya nti yeekuulira embazzi ku kugulu abaganda bamukyawa abannayuganda bamukyawa kwegamba n'asanga obuzibu bungi nnyo ng'ali ku bunkenke buli kiseera kaakati ye n'asala amagezi n'aga nti kati kyenja okukola abaganda abagagga bonna abali mu Uganda tugende nga tunyiga omwomu naye olw'okuba yali tabamanyi nnyo yawalirizibwa okuddayo n'akwata bano abavubuka abo abanyarwanda ne bagenda mu baganda abanyarwanda bonna gye baali ne bagenda nga babasikayo babagamba mujje tujja bbawa emirimu egya office kati ng'abaleeta mu bwambega bwa intelligence basobole okubega abaganda bawulire baganda biki bye boogera era buli yayogeranga ekisasamaza nga bagenda babakimayo mpola olwo babawadde nakasero we wali offices zaabwe naye bo ng'abanyarwanda tebaafulumanga kujja eno kukola fujjo ku street nga bwolaba ennaku zino eri mu safe houses tebavaayo beekweka eyo ne bafulumya abantu balala nnyo bafulumya abantu bemutategeera bulungi naye bo basigalayo eri gye bakolera effujjo lyabwe naluli bwe baakolanga nga tebafuluma nga basindika bikopolo nga bijja ku street kati awo we baatandikira okubega abaganda nga bagenda bajjayo omwomu bagenda banyiga omwomu era bye biseera ebyo bwe battira baluumu bwe battira baani olwo nga bakandisewo eyo Afronasa yeyatwala yeyakolanga ebikolobero baluumu bonna abo mwe baafiira naye nzijukirayo omusajja omu gwe baasookerako okutta omusajja baamuyitanga Kawalya Kaggwa Michael Kawalya Kaggwa baamwokera mu bikajjo ng'ogenda ejjinja kyekyobusi ekyasinga okuleeta entiisa mu Uganda kyali tekibangawo ate enkola eyo baagiyigira Mozambique gye baatemangako abazungu emitwe ne balyoka baddira ekiti ne bakisoonseka mu nsingo ne basimba mu ttaka nti bali bwe banaalaba nti n'omuzungu attibwa nti bwekite bwe kijja okubeera so Obote n'abeera mu bunkenke bano n'abawa amaanyi ag'enjawulo n'abawa ssente ne bakola buli kikolobero ky'oyinza okulowoozaako era be baatandika Panda Gaali kaakati olw'okuba baali bamanyise nnyo bakola mu ofiisi ya mukulu baali bamanyikiddwa mu bali abakola mu gavumenti nga mulimu ababamanyi Amin agenda okuwamba ng'abavubuka abo akakundi ako akakulira abalala ng'akamanyi ebiseera ebyo nakasero mwali mulimu Amama Mbabazi yali akatendekebwa okuva Isirairi mu ba Mossad be baatendekanga bano nga babayigiriza buli kikolobero ekya buli kika kakati Amin bw'awamba bano ne bamanya nti Amin musajja mukambwe ate abamanyi bw'anaabakwataku
ajja bayuzayuza kati bo kye baakola tebaalinda olwawamba bwati bo ne baddukirawo musajja wattu Amini bw'ayingirawo ye kyataamanya nti Nakasero ewali akattiro nti abaalingayo bonna baali basajja baaki bakabano ye n'akontinuinga na mirimu gye naye agenda okulaba nga ebikolobero biyitiridde era yalwawo nnyo yatuuka kuva mu gavumenti nga tategeera bikolobero bivaawa ebiseera ebyo bali abatandikawo panda gaali olwo ne baleetawo emmotoka ze bayitanga eza UVS olwo efuuse GSU General Security Unit nga balina emmotoka za Crown nga ziriko nti UVS era baavanga Nakasero eyo ne bajja mu kibuga bakusanga gwe banoonya nga bakukwata nga bakuteeka mu bbuutu nga bakutwala egaba effujjo ne libeera lingi nnyo oli oba yakwagaliddeko mukyala nga bano be bakozesa babawayo akasente katono ne bajja ne bakola ebikolobero Amini yagenda okuvaawo yategera luvannyuma nnyo nti bano be baali bakola ebikolobero awo gavumenti endala ziri we zajjira nzijukira olumu nga bajjeeko lule twedinye tuli mu kibuga mu 7 yajja ku City Square awo abantu nga bajjudde beekalakaasa n'akuba amasasi ng'ayimiridde ku Land Rover abantu bonna ne beesega awo obulabe ne bweyongera kaakati mu gavumenti eno eddako nga bwe mwalaba luli nti zali panda gaali Toyota Crown UVS kati bano ne bakyusaamu ne baleetaani zi drones ezo bw'oba ozitegereza obulungi abantu abazibeeramu abamu beeyita Banyankole abalala beeyita Bakiga naye abamu babeera Balundi abamu babeera baki bamawanga gali awo agatategeerekeka naye bali tebavaayo Nakasero ekireka buli safe house yonna bo tebafuluma babeera munda so story ya Uganda bwetyo bwezze etambula naye nga Obote originally abazungu omukozesa nga baagala kubba ttaka Obote yagezaako okubba ettaka eryo n'aleetawo kye bayita common man's charter nozabe mugenda ku Google mujja kisangayo olwo lwali lukwe lwakuleeta ki lwakutwala ttaka ly'abantu mwe mwagira embalasaasa nga bagenda ne baziyiwa ku kyalo abantu ne badduka ekyalo ne bakivaako tinga bwe kubojja tosulawo bagamba yayinanga obusungu nga bwebeera n'obusungu egenda neyekuba ku kisenge neyulikayulika kati abantu ne batya era ebyo byonna byali byakutiisatiisa abantu ne batya nga kakati bwe biriwo bajja ne batiisatiisa ne bakubakuba ebiwundu abantu bati naye nze nkuutira abavubuka mmwe musinga obungi temutiisibwatiisibwa tebalina kye bayinza kubakola kakati munnange noono yennyini yazze naye ali mu kubbira abazungu mataka bakikola batya basooka ne bava eruweeru ne bajja nga battangamu bagagga bokka nga bagamba babegera Obote nga banoonya oli omugagga ne bamutta ne bayingira mu nnyumba sente ne bazibba ne bagwa ku byapa ng'abalala tebasangayo byapa naye oluvannyuma ennyo bwe bamala okuwamba ne bamanya nti Abaganda ekibagaggawaza n'ekibafuula ab'amaanyi mataka ate bali ba Queen bye baabatuma olwo babatereddewo Land Fund Queen agiteekamu ssente bagenda bagula amataka mpola mpola bataddewo mugemeire byonna byonna byali bya bulimba byali fake nga baagala kumanya bumanya amataka gali luddawa oluvannyuma ennyo baategeera nti amataka gali mu mabanka nti Abaganda abaalimanga emmwanyi pamba caayi ne taaba bwe baabanga baagala looni baatwalanga ebyapa mu banka naye ng'ekyapa bwakitwalayo bakisayiningira ddala nti ssente bwe zimulema okusasula yo banka ekyusa bukyusa ki mannya n'ekiguzi omulala kati kye baakola olukwe ne batandika okusuula banka ezo mu mankweto kubanga nzijukira banka ya Kiggundu
n'Abawalabu bayagala ogiwaako ssente eve mu buzibu ne baagala okuggalawo e Tanzania ab'e Tanzania ne bagaana ffe terina mutawaana so ne bagenda nga basula banka ezo zonna zitteefeezaani ezaali ez'abannansi naye olwaziggalangawo bwe bati nga Land Rover y'amagye eyingira egenda butereevu mu seefu nebbayo ssente mu ssente omwo n'ebipapula ebirala mwe mwalinga ebyapa bano bwe baatwala baabitwala Nakasero baabitwala wa State House ne batandika kugabana era bw'olaba amataka agabbibwa bameeja simanyi baki ate babatiisatiisa bameeja bakkano ebyo bambala bwambazi byambalo teri yali atendekeddwa kutuuka ku levo y'abagenero simanyi bakkano bambala bwambazi byambalo ne babatiisatiisa ebyo ebyambalo temuli teri awo yali atrainingiddwa kutuuka ku levo gy'aliko byonna biri fake so kaakati ne batandika okutwala ebibaapa ebyo mu landis ne babisayininga leero bayinza okusayininga ekyapa enkeera nga kiri mu mannya malala luli nga kiri mu mannya noga nti kino kijja kitya so n'olwekyo eyo situation gye tulimu abavubuka mwesibe ebbiri tulina okulwana tuleme kufuuka mombozi ate nsaasidde abasirikale abo abatiisatiisa abavubuka be basinga obungi mu Uganda omuvubuka tolina kyoyinza mutiisatiisa kubanga talina nnyumba talina mukyala yeesulira mu muzigo empala ayinza okuba alina 5 talina kyafiirwa kati tolina bwomutiisatiisa nti awo kubanga agenda kuluuzinga kino no talina kyaluuzinga ye singa asobola okunonola ensi ye lwageyininga nebaza nnyo mukulu Kyagulanyi zaatubuulira bulungi pulezidenti waffe yatugamba ffe kyetwagala ke katiba bavubuka muve ku buswazi bano ba MP babawa obuswazi abo mubaveeku ffe twagala katiba akatiba akakola ssente ketwetaaga ate akatiba ako ye Uganda so bwe tufuna akatiba buli omu ajja kuba bulungi muganda wange byensobodde okubuulirako neyanzege mpozi kyembadde neerabidde luli twalinga ku panda gaali Nakasero nga ke kattiro kaakati ne tuddako walingawo emmotoka eza Crown mu biseera bya Amin nga baazikazaako UVS era nga bajja ne bakukwata bakujja mu bantu ne bakuteeka mu bbuutu ne bakutwala kaakati ezo zi UVS ekyazireplace nga ze drone egamba obukodyo bwonna obwakolebwanga luli ne kaakati bwe bukolebwa naye era nga abazungu bo basirise ebyo byonna babimanyi naye nga basirise kubanga buli gwe babadde bateekawo ng'akolera bo buli gwe bateekawo akolera bo era omuzungu tuteeka okumukyawa ennyo kubanga ye akozesa bano bannaffe okufufuggaza ffe bakozesa kye bayita use the minority to rule the majority bakwata abatono be basobola okusasula ssente bawa ssente ne babakozesa ne babafufuggaza era Museveni kyakola alondayo ebyo bikawuula bye okuva mu kisenyi ebikola ebikolobero n'abyambaza uniform bw'atabyambaza za poliisi abyambaza za prison bw'atabyambaza za prison abambaza bya UPDF oba si UPDF n'abyambaza eza SFC so ye dilemma gye tulimu byebyo muganda wange ndowooza bigambo mbiwulidde saagala oli akubuzeebuza akuzze n'akuzze eri akatiba keekamo arrogance yeemu gwe bakolera bamumanyi y'ensonga lwaki bakola ebigenda mu maaso nga bwe bityo kanoza kansoke enzire eno wansi tutandikire ngatte vidiyo eno bulungi nnyo nkigatta bulungi nnyo yo seriti bahabulwa kansubire nti otuuse ku vidiyo eno watuuse dda abantu b'omu Buganda muwulize bulungi nnyo wabaddewo okulya n'okkomba essiyani wakati wa Jeno Salim Sare Akandanaho George n'abasajja ab'omu mambuka ga Uganda nga bagamba kikafuuwe
okukkiriza abasajja abalaalo okwetayiza mu ttaka ly'abajjajjaabwe. Kino tekyalise Yoseri Kibahabulwa kyekimu nga bwe nabagamba ku sabbiiti nga 2 zetukubye emabega. Ndi Yoseri yayita Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mu yafeesi ye mu nju y'abalefigi Entebbe n'amuwa omulimu ogw'okukkiriza abasajja abalaalo okubanga basitamako mu Buganda sinakindi okuba nti basitamira ddala. Yoseri yagenze okulaba nga abasajja embogo baziwanikidde ddala waggulu bali serious, kyetuyita fucking serious. Kati gwe Omuganda bakuwadde emitwalo 5 oleese ngalabi tolina dda akajiiko kana akatono akagawa eddagala ly'abalwadde ly'ekifuba ery'abaana abato erya sirapu, tolina kuwadde akajiiko k'ettaka mu Kampala mu Buganda kyokka ettaka ly'abajjajja balitwala ovuma Kyagulanyi Omuganda ate ovuma mu Luganda. Ng'abasajja bali mambuka bagambye over our dead bodies abalaalo badde waabwe. Kyasitudde Yoseri okugenda mambuka ga Uganda okutuuza abakulembeze bonna ab'obuwangwa n'ennono n'abakulembeze banga bannaye. Ensonga zammwe zitegedde naye kyenjagala mumpeeyo obudde mbale okutwala nfunewo entoyeka bano abalaalo. Yasituse ng'asindisa ebyokwenda bwe bagambye teri kigenda kusoboka omulaala ayina okuva mu mambuka ga Uganda. Kiki ekyaddiridde? Ebyange mbyogeza bujulizi. Ono Yoseri ngali mambuka ga Uganda. Now, the problem of the cattle rustlers is not really just a problem of the cattle rustlers. It is also a problem of weaknesses in the army and the police. So, otherwise, it's not a big problem really. It becomes big because the ones who are supposed to have So yesterday we had a big meeting here. Even now some of them are here. And from my intelligence, I had already discovered 5 problems. Problem number 1 is that these soldiers take long to respond. When there is a report about this, about the cattle rustlers, they don't respond quickly. They don't work with the Wananchi. If anybody is coming to disturb you here, the Wananchi tell you. But it seems some of our commanders, they now look at Wananchi as if they are doing them a favor. They don't see them as they are duty to provide a satisfactory service. They think that they are doing Wananchi a favor. Tetugenda mulu wako. Njagadde kati kuleta information ng'etambula bulungi nye flow, etambula bulungi egoberegana okuba nti mutegera ensonga zino. Omukulu we balabye nga abasajja n'abakazi ab'omambuka embogo baziwanise ne bagamba bano balina okuva wano ate nga amaze okweteekateeka. Mugezaako okutiisatiisa yalagidde ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe mu Uganda ekikulembera omukyala Wangadya bawandikire omu ku bakulembeze mu kitundu ewaggulu mbu ayitiddwa mu kakiiko abitebye olw'okuba nti yakozesezza olulimi olutiisatiisa n'okusosola mu mawanga. Kale omunyalwanda we wadde eddembe mu Buganda ne mu Uganda kati Wangadya, shame upon you, Madam Wangadya. Abantu mutume kuba n'amannya agategeere. Muntu omutuma na Wangadya era sigala Wangadya. Tetugenda kulwawo. Ekyo olaba lubakyoya kandiiko yavudde ne bamuleeta naye ng'ayigira mu nsonga kitegeeza yadde ensonga ekutte ejjembe. Naye tulaba Bannakiganda ne Bassekiganda bali ku Kyagulanyi bavuma ettaka balitwala.
bali kukyalo bakera ku TikTok mbibawadde emitwalo 5 naavuma naawe ebijja byo babisenda naavuma Kyagulanyi agenda omujjambula bino okubigula amaaso gwavuma kati ffe tugenda kulekana namwe ekijjoma ekinyaga bitono Yosere mu lukungaana luno nga yeegayirira abasajja n'abakazi ab'omumambuka yabagaye bambi mumpeeyo wiikisi 3 bweddu nsobola okulaba otya bwe ntandika okutambuza abasajja bano n'abakazi badde mu bitundu gye nnina obbateeka naye ng'ebitundu already yabadde yamaze dda okubiteeka mu nteekateeka nga nabagamba nti yakolagana ewasanja Kaloli Charles Peter Mayiga Gamulenge ejjatudde emmengo wali olw'okuba nti alina missoni era omwami ono mu bigambo byayogedde mu wiiki 3 ziyabwagambye bamuwe atambuza abantu bano abatwale nga n'ente zino bagenda zirinyisa mmotoka okuzijjayo zireeta mu bitundu bino wammanga abantu b'e Nakaseke mulinde ente n'abalaalo bajja kati ekisinga okunyiiza n'okusesa omwami ono yagambye abasajja bano ngenda tuwa mumpe wiiki 3 ntambuza abantu bano saagala batwala mu bayiwa mu Buganda olw'ensonga nti Abaganda bajja kuzuukuka batandika okubuuza ebibuuzo abalala abazze mu Buganda bavudde ludda wati nabo banfuukira ekizibu nga munfuukidde ekizibu gwavuma Kyagulanyi nti owulira gwavuma Kyagulanyi nti owulira eri mu Northern babagambye mfulume wano gwe Kyagulanyi akugula amaaso tutereze eggwanga gw'ovuma nga bano bayogedde bogezi bagenda situka Museveni n'atya yabagambye mumpe wiiki 3 bagenda sindika emmotoka zonna okusomba ente n'okuteeta abantu babagenda batwala mu Buganda be baleeta wano kati ekisinga okusesa ab'e Nakaseke abasajja bajja banzirako batandise dde okujja nvumirira nnyo chairman wa RC5 oba chairman atwala amukuga mogombola agakola ngoma omukulu ono ye Komu Ignacia mukama kube balayi boba oli mukabuyonjo oba kamugwanya ng'osala ebyayi mwana wattu ofe kuba mutuleetedde ekizibu wetwogerera essaawa zino Museveni yamaze okukonfamiga e Nakaseke n'agenda engoma n'atuula n'abasajja bano okuli Komu Ignacia ne bakkiriziganya n'ayita kanso ye era kanso ye Museveni abagamba nti bwemukola byenjagala obbonkolera ngenda bafuula disitulikiti temwewuunyanga naka engoma efuuse disitulikiti ku order za Museveni olw'okuba nti eno ngoma disitulikiti gyagala okufuula territory oba ensibuko y'abasajja abalaalo mu Uganda ng'ate bali ku ttaka lya Buganda chairman ono gwe bayita Komu Ignatius ne bakansala bonna abasinga obungi bakkiriziganya ne Museveni oluvannyuma lw'okuwanyisiganya ensimbi n'okusaba kwe yataddemu n'abagamba ngenda na bwana disitulikiti eno efuuke base ey'Abanyarwanda abalaalo okuba nti bafuna webasibukira ddala era mulindako mugenda kulya nti ngoma gye bujja katono ngoma egenda kuba ng'efuuka district naye egenda kubeera base y'abalaalo kino okuyisa enteekateeka eno ngoma lwa kansala ogiyisa ne chairman ono Komu Ignacia yabaddeyo ku bbalazi ya wiiki nayo nyingi gye tukuba emabega oba gye tukuba ennyuma esibu gye buvuddeko ku bbalazi eno olwelwa Sande uyabaddewo Museveni ng'amaze okukkiriziganya nabo nkidda mutemwewuunyanga ngoma bagifudde disitulikiti naye nga strict bagikoledde bano abalaalo era engoma ne wegera okubeera besi yaabwe bw'avaawo abala batwale ekapeeka eno nayo already bamaze dde okukola gazeeti y'okutateekayo butyo bajja kwolekera bamalirize nga bali Semoto mu bitundu bya Buganda n'ebitundu ebirala Museveni bwamaze okukola enteekateeka eno gyagenda okuwumuliza abantu bano Abaganda bali mbiduula banywa walagi naye tebamanyi kigenda mu maaso ku ttaka ly'abajjajjaabwe ensonga lwaki Museveni atambula n'abalaalo bano wano ekisookera ddala abakozesanga abantu abajja okuwamba ettaka ekyokuli abakozesanga ekimu ekyokulwanyisa bwe kituuka mu kiseera ey'okulonda akalulu kubanga already abayinawo Abanyarwanda abasukka mu miliyoni 2 okudda agulu abamulonda ng'abawe emmundu n'ensimbi enkalu okuba nti bakola emirimu gye njagala bagamba nti abasajja bano n'abakazi bagenda kuba nga baleetera mu bitundu bya Uganda nga bali mu kakadde kamu mu emitwalo 7 bonna bava e Tanzania n'abamu abasigala mu bitundu ebya Buganda badde bambuse kale nno ebintu bino byonna bikoleddwa nga Saabataka kabaka wa Buganda olwali mwenda mutebi w'okubiri talina kyamanyiiko naye ng'omumpembe gwe yatulekera emmengo oba eyeeyongambye ku bukulembeze wa St. Charles Peter Mayiga
enteekateeka zino zonna zirimu era ensimbi aziri azikwavula. Kino kibalayira temugenda kuwulirayo mukungu w'Emmengo, mukiise mu lukiiko lw'Emmengo, ow'Eggombolola oba ow'essaza agenda okuvaayo yogere kubanga Wasanya yabawadde omugaati ogw'emmotoka nabo omusala gwa bukadde 30 abalala bukadde 18 abali Emmengo n'abakungu ba Kabaka bonna temugenda kiwulirayo era bagenda tuula bulungi nnyo Museveni akole kyayagala. Lwaki njogera ebigambo ebyo? Gwali wano waki teweewuunya nti ku nsibuko ey'Obwakabaka wa Uganda nga buddizibwa mu 1993 ng'Omutanda Buganda akajjadde ku Namulondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwende Mutebi II ng'afuna adda ku ntebe ya kitaawe Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yakisa omukono mu ggwanga lya Bungereza oluvannyuma lw'akomezebwawo omugenzi Idi Amin Dada. Gwe teweebuuza nti bonna be yawa obuyinza omulamulirako Obuganda tekuliko muntu yenna alina muvuyo era ebbanga eryo lyonna Buganda ebadde erina omuzinzi mu byobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda mu byenfuna ne mu byobuwangwa n'ennono mu bakatikkiro bonna abaddeko okuva ku mugezi Joash Mayanja Nkanji ow'ekitiibwa Mulwannyammuli Simwogerere ow'ekitiibwa JB Walusimbi n'ow'ekitiibwa Dani Muliika. Nga Buganda bw'oba ogenda okulonda Buganda kasiteyogera teri ayogera kiba kiwedde. Waba ekintu kyonna ekigudde mu Uganda, Buganda balina kumala gyebuuzaako. Buganda ng'erina political wing oba kyetuyita political power. Naye Museveni yagenda okulaba nga kijjamu malira obudde n'ebiseera. Kwe kutandika okuyingira mu Mmengo mpola mpola nga gyasooba nga Kannamunda gyakagenda okukwata embeba. Gyasooba nga Kannamunda gyakagenda okukwata embeba nga bw'aseetinga amapeesa ge bw'agatuuninga. Twakoma okubeera ne Buganda eyogera ku nsonga za Uganda n'Obuganda ku Bwakabaka bwa Buganda nga wakyaliwo JB Walusimbi era awo ndooza mwana emivuyo egyaliwo nga none yennyini Kawenkene atudde Mmengo tannafuuka kyali lwebaga nti bamukwata nga tebamukwatangako mwe baatwala bagassa Gona Kalya Mangwa ne Betty Nambooze n'abalala. Buganda we yakoma okwogera ku nsonga yonna ensonga yonna ekwatagana ku byobuwangwa n'ennono, ku nsonga zikwatagana ku ttaka n'okusalawo ku byobufuzi omuzinzi we yakoma teddanga nangulu mpaka olwaleero kubanga Museveni amaze okuteekawo enkwezenge ey'amayiga okutuula okuteeka akazito ku Buganda okubanga eri dormant oba tekyalina mugaso gwonna mu Uganda. Eyo Museveni amanya nti akiggadde akimaze. Buganda nefa mu byobufuzi n'okuziika ne kuggwa. Buganda nefa mu byenfuna n'okuziika ne kuggwa. Buganda nefa mu buwangwa n'ennono n'okuziika ne kuggwa. Nekituuka ekiseera nga n'okwanjula emikolo egy'okuziika n'okwabya ennyimbe n'okutambuza ennyimbe kati gyafuuka gya kiyaaye na gya kifere. Mu Buganda okwaffe w'osanga omukoddomi ku bukonga atyabula amazina oyinza okulooza nti ate oba mwana wa neiba bazze okuzinamu abagenyi abazze okukyala. Buganda w'osanga omusajja omukulu ng'azze ku mukolo gw'okwanjula nga yambadde busuuti ey'abakazi. Buganda bw'osanga Nazaala wali ku mukolo gw'okwanjula oba Sezaala wali ku mukolo gw'okwanjula. Buganda baleeta ebitanda mu kwanjula olute ebitanda mu kwanjula ewa Sezaala wakuzaalira omwo n'oleeta ekitanda. Ne muzina amazina ne mwawula. Mu Buganda byampuna. Mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka bw'omwogerako mu kkooti njagala ondeetera omusango gumu ku bakatikkiro bonna abaddewo nga waliwo yali awobeddeko Ssaabasajja mu kkooti. Va ku Joash Mayanja Nkanji byangu ku Weekitiibwa Ssemwogerere, byangu ku Weekitiibwa JB Walusimbi, ojje ku Weekitiibwa Dani Muliika. Ombulyo Ssaabasajja Kabaka bwe yali agguddwako omusango mu kkooti yonna mu Uganda.
sebo n'otunulira akasajja akalinga enkwale entiitiri nga naye keyita Kaganda kamamali babiriizi naye awabira Kabaka. N'owulira omu ku Katikkiro w'ekika ky'ente nga tutte Ssaabasajja Kabaka mu kkooti amuvundana ku ttaka ly'omusasa ekatu ery'ente. N'otunuulira abasajja bakulu Abaganda mbw atutte kuwabira Ssaabasajja Kabaka neeyita Omuganda Hamisi Kiggundu ng'ate naye waakabano okusinziira ku likodi ze nnina naye ng'atutte awaabira Obuganda Omuganda owaabira Obuganda ku ttaka lyotalinaako nsibuko newunya Obuganda buli luddawa kubanga baaleeta ne bateekawo ne yateekawo akazito tasobola dde okusindika omuntu yena okugenda mu kkooti okugamba nti nedda kubanga kasita bakwasa Ddamula Ssaabasajja Kabaka atuula eri mu kisaka kye n'atuula n'alambula. Gwe Katikkiro gw'olina okuteekawo omubiri mu ngeri yonna esoboka. In fact baba bawaabira Obuganda bawaabira Buganda nga Katikkiro ye muntu omukulu so si Ssaabasajja Kabaka talina waayingiriramu. Ssaabasajja Kabaka tebamuwaabira kubanga ye bw'ateekawo Katikkiro yakola emirimu egyo gyonna ke kalogoyi ka Buganda ne batuuka okuwaabira Ssaabasajja Kabaka muyita mu kkooti awoze ne batuuka okuvvoola Ssaabasajja Kabaka agende ku kitongole eky'omu nsonga z'omunda yeewandiise afune pasapooti. Njagala omuli olunaku lwasanga Natasha lwasanga Diana lwasanga Lwabwogo lwasanga Majovu Enterprise ng'agenze ku internal affairs asaba passport. Who is Janet in Uganda? Who is Natasha in Uganda? Who is Muhoozi and who is Museveni in Uganda? Osituli otya Kabaka wa Buganda agende ku internal affairs bamukube bamuggyeko details za passport. A senior citizen ne mumusitula mujja mu kisakaaki najja ne mutyoboola nga nkuzina enkwezenge ezitalina nsibuko mu Buganda ne mu Uganda nga zisobola zijja ne muvuga ne mbajjako ebikwata ne bafune passport kana kamanyi buli kimu nga kyesanyusa mayiga. Katumuswaze. Bino teryagenda bibagamba. Eyo TV ya Kiyimba ne Mayiga mmego tegenda bibagamba. Okujjako okuleeta abakazi abakulanga ffene batandise okulaga ebitundu bye byekyama ku TV yonna biri bweru science omulaba ali bweru yenna alingange zinentamu za kasoli ezennamawojjolo yenna ababeera agapise gali eno obina buli eno bulinganga ensozi zennamirembe eno science yenna omulaba ali ku TV mu kizimbe kya Buganda bali ku TV BBS okuswaza Obuganda kuba mwagala otuteekaawo. Abakyala balafaire na Nakabuubi Shifaliriani Kibirango n'abakyala abalala bali Mwensa mugamba tebayina budde kusomesa abaana ngeri gye bayinza kwambala mu ng'ojja ku TV okuweereza Obuganda kubanga buli kimu agalako na buwangwa na nnono. Nze newunya omukazi najja ku TV apise amabere gali bwegate ena obina buli yali ayambadde obuntu eno science ye nasumbusa bagira ne ku TV gye bagamba eri mu kizimbe kya Buganda mu Buganda. Kubanga kibagala bo okuswaza Obuganda. Tugende mpola. Obuganda butyo ne busaanawo mu mpisa bulombolombo n'ennono. Buli kimu ekyo ne kikola ki? Ne kiggwera waawo. Mu Buganda essaazi lwe twogerera Ssaabasajja Kabaka takimanyi nti abasajja be abamu kubambowa abalina okukuuma ebifo by'ennono abasinga obungi n'ekyokulya tebakirina. Ssaabasajja Kabaka kyatamanyi nti n'abasajja be n'abazaana abakuuma ebifo by'ennono abasinga obungi baagobwa ne bateekawo aba state. Ssaabasajja Kabaka kyatamanyi n'abantu abakuuma ebifo by'ennono ebisinga obungi mu Buganda omuli ne bannamasole omuli n'abazaana abavunaanyizibwa ku nsonga ezikwatagana mu Buganda ku mbuga ez'enjawulo
tebasafunira kyakulya dde omusaala era nga nabo baagobebwa musajja mukulu olw'okuba nti ali mu sisitimu y'akabano nga newa akabano kubanze nagaana okuyingira mu nsonga za ine bantu wa Busoga nagaana siyingiramu nga mumanyi naye nga master planner eyali master planner w'ekintu ekyo kyonna ye Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga era y'omu ku basporting omukyalo oyo ine bantu agenda ofuuka n'abakyala wa Busoga era kyokola yakutta obukadde 10,14 n'abuteeka mu mbaga eyo which is okay naye abantu abalina okulya ku ssente z'Obwakabaka nga bafuna emisala okutambuza Obwakabaka bonga tembasasula ssente ziriruddawo emyaka n'emyaka temubawa ssente abambo abasinga emirimu bagisuula obadduka abasajja bakuma ebifu by'eno obadduka abazaana ba Kabaka tebafuna nsimbi abalangira n'abambejja buli kimu nakino kankyogere mwe muli manya kimulimpa Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga nkulabula enteekateeka namutayika gy'olina esembayo ku Ssaabasajja Kabaka munnange bwe bakutenda okudduka toyita wammwe bwe bakutenda okudduka toyita wammwe omuzaana Namasole azaala Ssemakookiro singa atuusibwako ekikyamu kyonna tolaba nti olina dditaaki z'amagye oba ye kennyini Ssemakookiro natukubako ekintu kyonna okusinziira ku nteekateekayo muganda wange ekinakutwala tolya kitegeera nkubuulira gwekola buli kimu ky'oyogera okukola naye nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali kano kajja kukusangayo Ssaabasajja Kabaka nkusaba osindike abakungu bo weesiga bagende batandika okulinnya mu bufu bw'omuzaana Nakamutuzi azaala empologomento Ssemakookiro ayinza okuba ali mu bulayi bw'otamanyi nti abulimu eyo sigenda genda mu buufu bulala njagadde kusaba kuluma kutotegeere obuzibu obuliwo bwonna buva ku Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ebisigadde kaffecce sijja bisumulano ku social media kubanga abantu mbayina entegeera yanjawulo nnyo tebajja kitegeera naye mu katundumbanga kano njala tutumirako mwenna be basiba akatambaala Baganda basajja bakulu bambala obusuuti n'abambala emitega nswera nga mukyakkiriza mu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga nga tolumiddeko nnyo mujja kubanga Biblia bwe bagamba nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko era butyo ng'endiga bazitwala butyo nga batwala embuzi okulya ku makyanga zigenda ziwalira bwe zikomawo olweggulo zikomawo zibwegedde nga zizze obwenkulumu butyo nange ebyo bagamba wano mwefudde nakabege zentwala okuwulira ebintu bino obudde bumala okuwungera ng'ekire kikutte ebbanga lya Buganda lumbuye simanyi gye ndibandi naye sirabanga mbuzi n'emu enkubira ssimu ku nsonga zenjogera wano nkiddamu sirabanga embuzi yonna oba nno mu bansajja ng'enkubira essimu ku bintu byenjogerano nga bituuseewo ate nga bikyatuukawo enteekateeka namutayika gye nnwalwanyamu okukuuka ejjeebwe ey'okubategeeza nti omutanda oluku lwalunde nenyo olw'okumusaanyaawo nemugamba omusajja labika muguwa ddalo munnange ffe waffe tetuguwa ddalo likodi teriyo nsimba essiira ku nsonga gye mangenda okwogera nga ngiinako obujulizi na buli kimu kyenjogera mwabasinga obungi mweyita Baganda naye ng'Obuganda bwe busiiwuufu nnyo nga n'abamu temumanyi kiddako nga mulowooza gye mwasiisira gye mulina obutabo obumyufu obwa bbulu wammwe si wammwe golozakyo enjuba ekera neeva mu Mambuka neesula mu Maserengeta ku makya neevayo neefubutuka eri Mambuka kiki ekyo kwata engala byosooka ogitumize mu byafaayo kwatuna byakola ku nsi lwaki enjuba ekera kuva mu Mambuka neesula mu Maserengeta ate ku makya nogisanga evudde mu Mambuka mukkirize wammwe waba wammwe mwe kennyini muyambyeko omusajja Omunyarwanda Yoseri okusaanya Obwakabaka bwa Buganda mwe kennyini abasajja n'abazaana ba Kabaka muyambyeko Yoseri okusaanya Obwakabaka bwa Buganda nga bwe yakyogera mu 1994 ng'atuddiza olubiri lw'Emmengo bwe yagamba nti Obote yakola ensobi okulumba Obwakabaka bwa Buganda n'okulumba olubiri nedda obaddiza buli kimu bulira bulungi nnyo then n'okozesa Abaganda bo kennyini
okusanya Obwakabaka bwa Buganda mpola nga bw'eri enkola ye. Era singa saalinze singa bwasaanawo dda. Naye n'otundi omukazi n'omusajja omukulu ng'agamba lumbi byayogera si bituufu bwe bituukawo ne yeefundikira ng'eggongolo essiba akawero. N'omugamba ate okubadde munnange. Tanti yes tukimanyi ffenna tuli ku mirimu egy'enjawulo naye ofangayo ku ggwanga kuba tulina ggwanga ddala. Singa bunakyenkyera nga buli programu za Museveni zituusezza okutwala ettaka ly'abajjajjaffe n'odisaanya ogenda kuddawa bagenda kuziikawa. Bwe twogerera essaawa zino simanyi essaawa zitandise okunaaba ebigere kyali dakiika. Bwe twogerera essaawa zino kambazze katono wali katono kansogende ku mbadde nyingira okwogera wano. Alright weewanye mu kanyomero kennyini wendi. Bwe twogerera essaawa zino ebbaluwa empandiike era yalabiddwa ku mitimbagano. Manyi Abangereza bano olulimi lwabwe lwanguya ebintu bino naye ate omuntu bitegeera obuvuna obuddo bwabwe ebiseera ebisinga si byangu nnyo. Wiiki eno nje tukube mabega oba lwali lwakutaano oba lwakusatu sijjukira bulungi nnyo kubanga nange engalabi yange eno ngikozesa nnyo. Navaayo ne mbategeeza Yoseri bwe yasindika omusajja omuyindi n'amugamba nti genda ogambe nti abayindi twagala okufuuka erimu ku mawanga agasangibwa mu Uganda. Tolowooza nti oyo omuyindi yazze byogera nga tewali amutume ey'omutume. Omuyindi yabadde entebe ya Museveni, entebe etulwako emmandwa eya Museveni. Emmandwa ya Museveni yalinye ku muyindi n'emugamba genda ogambe bannayuganda batwali obubaka buno. Omanyi Yoseri ebintu byabikola bw'atyo n'asirika n'akasuka ejjinja mu kisaka amanye kyekifaayo. Munnange butyo Yoseri emmandwa ya Yoseri tibahabulwa yatudde ku mutwe gw'omuyindi n'agukozesa ng'entebe ne gujja ne gwogera ebigambo bino wammanga. Entebe yayogedde ebigambo bino nti munnange ffe abayindi tusaba Yoseri ne gavumenti ne parliament batufuule erimu ku mawanga agasangibwa mu Uganda. Emmandwa ya Yoseri yeyogera oyo si muyindi. Negenda mu maaso n'egamba nti weewaawo nti ye era bwe tumala okufuulibwa eggwanga eri mu Uganda nti ye twetaaga okuba nti era eggwanga Uganda liwera amawanga gonna agali mu Uganda nti ye ne tufuuka bannayuganda ffenna ng'amawanga gonna gawereddwa nti tegakyaliwo ago ffenna tufuuse bannayuganda. Emmandwa ya Museveni eyogerera ku muyindi. Emmandwa n'egenda mu maaso ya Museveni n'egamba omuyindi agambe nti ekyo bwe kiba kikoleddwa nti ye n'ennimi zonna ezoogerwa mu Uganda zigibwewo tunoonye olulimi lumu olwogerwawa mu Uganda ffenna nga tulwogera nti ye era naffe twagala okufuuka bannayuganda tweyagalire mu nsi eno nga bannayuganda abalala kubanga tugikoledde ebbanga ddene nnyo. Emmandwa eyo eyogere ya Museveni. Kati kankunnyonnyole gwe atasobola kufuna bunnyonnyokofu obw'abannyonnyofu abagenda ebunnyonnyoka okunnyonnyola abannyonnyofu abaatula mu lukiiko lw'abannyonnyofu ku lunaku olwo mpulirize bulungi nnyo. Okwo tuyita okukasuka ejjinja mu kisaka ng'oyagala kumanya ki ekifa mu kisaka. Naye bwe bakitadde mawuli buli omu yasiri yeesudde gwa naggamba nga bweri enkola yaffe. Naye tukimanyi nti Yoseri n'akabinja ke mwe temukimanyi kankibabuulire balwanyisa nnyo olulimi Oluganda okuva mu Buganda luveewo kubanga akimanyi Kongo balwogera, e Sudani balwogera, e Kenya balwogera, Tanzania balwogera, e Rwanda balwogera, Burundi balwogera ne Kongo ne mu Uganda wonna wogenda bwogera Oluganda. Ayagala ddujjawo. Naye kikyamulemeredde kwe kulwana n'amazzi agatambula ag'omugga. Museveni agolwana n'amazzi agatambula ag'omugga tonna kyogenda gakolera mukulu. Kizibu nnyo. Ekirala alwana nnyo okulaba nti abulira mu bannayuganda n'abantu abalala. Naye kankuzzeeyo kemabega nkunnyonnyole bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'omugenzi Idi Amin Dada bw'amala okuwama mu 1971 n'agamba nti
abasajja bana abeeru bannamagoya nabana abayindi bakozi baabwe balina ekizibu kimu nti bwe bakola ensimbi obuuma buno nti bonna babakwata babuteeka mu ndyanga ne babuzza ewaabwe ku nsi zaabwe eggwanga Uganda balifuula ng'ennimiro etagenda kulizibwamu kigimusa n'abagamba wati mu bigambo byenzimbaza n'abagamba mumanyi nti sandiyagadde bafubutula kuva mu ggwanga lino nti naye ngenda basaba mwewandiise musabe otuuze mufuuke bannayuganda mukina Amini yali ategeeza nti bano abasajja n'abakazi bafuuka bannayuganda tebagenda kuddamu okufulumya nsimbi za Uganda zitwala eri mu nsi zaabwe gye basibuka babafuuse bannayuganda abasajja n'abakazi bano bamugamba nti kafuuwe ogunywanga n'ogufujja ffe tetusobola kufuuka bannayuganda Amini okay no problem kale nebakayo emyezi gye bakanabagamba kati naloose mulina okufuluma eggwanga lino mu nnaku ezitasukka bweziti ze yabagamba mulina okufuluma ne balowooza asaaga era ne basindika bannamagoyi abangereza ne bamubuuza wadde oyogera addo bitegeeza nti abayindi bafulume Amini yabagamba okay no problem you will see the fire mujja kulaba omuliro mulowooza nadde ensaaga you will see the fire mujja kulaba omuliro era ekituufu omuliro bakola ki baamulaba kati abasajja n'abakazi bano omugenzi Amini be yakwasa obuuma n'abusasula nga bwe nabasomedde wano n'entwala obuvunaanyizibwa neŋŋenda mu kakkalirizo lyange n'ensalaasala obujulizi ne mbubatera ku mutimbagano ne mbusaasaanya bino bye tubagamba okutambuza information okutambuza amawulire si kyangu tutwala obudde n'ebiseera n'essente okukola ebintu bino naye gwe n'okukwata okusharinga information egiwa omuntu makikufuukira kizibu n'okusoma ebintu bino babalimba ebintu bingi bye tubali mu kubalumbulula essaawa zino muganya obitegeera kati bwebanga Amini yabasaba banne mufuuke bannayuganda ne bagaana naye bakomyeyo essere bakozesa okubba ebintu bya Uganda n'ensimbi ate kati baagala kufuuka bannayuganda nze mbuuza abayindi bali abo1979 nabana abayindi abaliwo essaawa zino baawukanamu nti bano bayindi geregere bali bayindi kaswa oba bonna bayindi mukino ntegeeza ki omusota guba musota oluva mu kisusunku kyagugulumbirawo era guba n'obusagwa omuyindi ol1997 n'omuyindi owaliro bebamu tebaawukana balinga bitengi byawuka kkala bajjewo obwagazi obwagala tofuuka bannayuganda nga bali bebasangawo omusajja yabasaba mu mirembe banne mufuuke bannayuganda bagaana obwagazi babujjawa kubanga Yoseri eggwanga ayagala disaabulula alisaabulule mwe kyemuganya okutegeera abalyankuzi n'abalyankuzibwa enkweze ng'ezisekera ayengezza nti omuwemba baguggwawo nga zidduka n'osanga Nakirijja avuma Kyagulanyi n'osanga Sekimpi avuma Kyagulanyi n'osanga Mukasa avuma Kyagulanyi kyokka nga abasajja ab'omumambuka baatudde ne bagamba omulaalo nedda njagala ombuulireyo olukuŋŋaana lumu Yoserero yakayita nga lw'Abaganda nga balemedde ku nsonga ng'ovuddeko ku lugimu yasembayo eyajja ebbi Walusimbi ombuli olukuŋŋaana nga luno nga luno bwe wabadde ng'abatuuzizza bonna abalugwala bagaanye is not really just a problem of the cattle rustlers. It is also a problem of weaknesses.
because the one was it's not ng'olukungana lw'Abaganda nga lulinganga luno nga lulemedde ku nsonga lumbulira emyaka 15 So yesterday we had a big meeting here. Lumbulira eby'olukungana nga lw'Abaganda balemedde ku nsonga ne Museveni atidde. Kubanga yamanya emmenga ataddeyo ombegawe buli kimu akisaanyizaawo temukyalina makulu. N'osanga omukazi ayambadde busuuti ngenze Mbengo Mayiga yatuyise. Omusajja omukulu ayambadde busuuti ngenze mu convention ya Buganda mu America Mayiga yakuyise. Who is Mayiga? If these people can stand on their own ground, bagamba nti omulala dde waabwe omuganda osasobola kuyimirira ku ki? Okyasobola kuyimirira ku kimbuuliro ogenda kuyimirira ku ki? Politically baakukuba wagwa tokyayogera mu Uganda tokyalina ky'osobola kuteesa. Under Mayiga's influence. Economically tokyalina ky'osobola kuteesa. Under Mayiga's influence. Bawambye abaana Baganda, he doesn't come out to blame. Basa abakazi, he doesn't come out. Ssaabasajja Kabaka n'atuuka okulwala atuuka okufa n'ava n'asinika ebinnyo mbu alaji ya muluma. The moment you sent alaji yaluma Ssaabasajja walina okuvaawo with immediate effect. Kubanga Abaganda tetukyalina meaning. Nga kyonna kiva ku ggwe. Mbabuulire luno olukuŋŋaana. Luno olukuŋŋaana lwatudde. Bwe mbulira olukuŋŋaana Museveni era atidde ng'atidde Abaganda boogedde ensonga. Nga tewali n'omu asobola kiwamba abantu ekiri mu Buganda drone zisomba abaana ba Buganda zibasize bamazeewo tewali. Mukama asaasira video kanjimale kubanga gyendaga nyinza okwogera ebyo bitasobola kuwulika ku social media kuno. Olw'obusungu bwe nakasajjaako n'abeefuula Abaganda abali mu Buganda bambala amasuuti nga abambala busuuti nga mutufudde ekintu ky'okuzannyirako akasajja mukategedde keekaani mukyakaaniriza katudde Mmengo kaweegedde buli kimu kakitunze kakimazeewo. Kyagulanyi mu myaka 2 n'emyezi 9 azimbye ekitebe kiwedde amasiro myaka 14. You can't tosobola na kwebuuza lwaki. Abaana Abaganda tebakyasobola kwogera amannya gaabwe nga bagenze okusaba emirimu. Wootuukira Omuganda okukyusa amannya go weyite Tulyomwe, weyite Kurayije, weyite ani kubanga oyagala kusurvivinga mu Buganda obwajjajjaawo. N'okola application ogenda okufuna ekifo ku university bagamba nti Abaganda temukyasobola kufuna bifo mu Buganda nga n'amasomero gali mu Buganda. Makerere wandika abaana almost emitwalo 5 nga Baganda bali 2,000 oba 10 oba 5. Zona zikyambago zinakawaza n'isomero batu lyagimana tuli akubeki Abaganda balagala oddawa. Mu majja bawandika baki we Abaganda. Mu police bawandika bakiwa Abaganda. Genda gye basomero obusawo kati bameka bafulumanga Abaganda. Where are they? Genda omuli abaka bana bali Bwakadama. Ne basekadama bali Dubai bali Saudi Arabia bameka. Nga ne informal sector yennyini ey'omuntu atambulirwako wansi atunda kasooli ayokya gonja ali mbutale avuga taxi avuga boda zonna bazibatutteko. Tosobola kuvaayo otegeka nkuuka otegeka kino misinde kubanga that is your source of income, but you don't care about where those people they stay, where they live, how they surviving batya Abaganda. Niye tudde Mmengo no mutunuulira nga atudde katebe n'olumugumu kuba ecupa wafiirewo
ono ulira embe jonna wali ogenzeeko mulumbe ulira otaliko mutamiivu ulira nedda ne bwaba yafudde musiramu ulira akasajja akatami katula eri wabbali gwe budala tukumanyi oyagala nnyo bakaabasajja naye ngaolumbe lwabasiraamu abatamiivu baba abaaki kakati omutamiivu oyo buli muntu amumanya mulumbe naye byayogera temubansa era olumbe lutambula nga bwe baluteeseteese kati bebuba boogera so gwe naye bwoti bwebatwala bwe bati bwe bafaanana omuntu atasuubulangako menvu awaanya amagezi babogera pokopoko tasuubulanga menvu omanya okusuubulanga Mayiga wali osubuddeko wa osobola okubuulira baganda wali osuubudde ki bizinesi ki nga tonajja Mmengo gye wali osuubula Mayiga wali osuubudde ki mu Buganda nga tonnayingira Mmengo wali osuubula ki nga n'ennyumba gy'ogamba nti yiyo gye wasookera mweroweza nnyumba ya mwannyoko eyafa n'ogyeddiza n'okyunya baganda bo for good quite years ng'obakyunya bajjako ssente mpaka lwe wayingira Mmengo kiki wajja nakyo kyewali osuubula wadde obwakabaka n'obufuula commercial kati bwafuuka ocreatinga business entity on your own benefits ne weerabira abambejja ne weerabira abalangira ne weerabira eka bya Buganda gwe n'okola kimu kuba buli kimu kifudde commercial kubanga gwe business entities Airtel just MTN kubanga that's your main interest. You don't talk about the culture and Buganda and Abaganda tewakyali ayogerera Baganda kubanga ne wafuuka wali osuubula ki Mukama nsaasira naye Mukama bakomere tusekale ku Lwokusatu ez'akawungezi Mukama bakomere nenga sinafundikira video mugende ku YouTube channel yangu ba YouTube channel dazo na kubateka video zangu mule video ey'Olwokusatu ey'Olwokutaano n'eno nkiddamu mugobere video 3 zensembi yokukola mugenda kujjamu information etagenda baleka kyekimu okujjamu emitwe gyamwe girimu obudinisa oba oli ku mulimu oba ludda wagenda oliza information zenkoze ku Lwokusatu ku Lwokutaano n'olwalero lw'Essande bw'oba nga toli wakutegeera togenda kutegeera oba wakutegeera ojja kutegeera eggwanga lyammwe balitwala Uganda obuwangwa Buganda bagitwala Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.